yalibadde nga prime minister w'eggwanga. Naye ate wakati wa prime minister amadaala ne gateekawo vice president, ate vice president atalina kyakola kiri awo kubanga oba olina okubridgingawo. Era mwalibadde mugamba prime minister ng'atambula nnyo Uganda okusinga president. Prime minister ng'alina amaanyi mangi okusinga ani president, because omulimu gwe gumutuma okubeera buli wamu okukola ku buli kimu. So ekyokubiri ekisoose kibadde because tewali ajjanga mumanyi buli omu mu opportunity n'ayigira on the job. Now ekyo nkikiriza, naye kisinziire ku mbeera gye tulimu. Tunaabanga tuyigiriza buyigiriza omuntu azze okuyiga abano abasuula n'ettawulo okuba nti nno tulina omukisa ogugenda mu maaso, continuity, tugendere ku speedi emu. Oluusi bwe tukuba ku nfuufu Sindi ne tumukubako enfuufu ate ne tukola naye, oluusi ne speedi ne yeeyongera kubanga already oli byagenda okuyigayo Sindi biri mu mutwe. Kaakati kwongerako buki bwongezi. So speedi ya industry bw'eba enaakulaakulana nga Sindi ye president ebeera very fast, ate we yakoma watandikira okusinga bwe tuddayo okuyigiriza muganda waffaani Saha. Ate ne tutandika buto, kino ekitabo twava kuno okukiwandiika, ebizibu byali bwe bati, ab'embalala baagala kino industry, ate ng'olwedde ono bimuli mu mutwe. So yeyo reason y'ekibuuzo kyo. Papa katono nnyo awo wennyini. Addition to that, it's a good reasoning kyagadde. But before, remember, you had endorsed Maurice Kiria. Yes. Munjogera yogambye nti better the devil you know than the angel you've never been with. Kati, kyali kikuwadde picture ya Maurice Kiria? One, ekyali kimpadde picture ya Maurice Kiria, nali ne baganda bange ku kintu kya change. Okay? But the change must come with the right candidate. One with experience, one who is approachable, one who has a good image, okay? One who is articulate, educated, okitegeera. Ebyo ebintu byonna ndowooza mukkiriza Maurice Kiria ayinako 8 ku 10. Si kyekyo? So, Maurice, kati ekyo kikulaga nti nali saawukanye nnyo ne baganda bange bano abana mu ky'okukyusa. Okay? Kuba twali tufunye candidate. It's not even the devil you know, but omuntu nga teweetaga kumuyigiriza nnyo. Teyali ku ground n'enjogera ina. Maurice abadde ku ground bukyanga tutandika okuyimba industry eno. Just because asiiba ku nnyonyi does not mean tali ku ground. Ate n'okusiiba ku nnyonyi ayiga nnyo bingi gy'aba akoze gy'aba alaze, kubanga tafumbirwayo nno, abeera mu music. N'agenda Nigeria, n'agenda America, n'agenda Canada, n'agenda Spain, aba apiikinga. That's how Bebe, Cool, Chameleon, Bobby Wine, we picked information ne tugamba okubeera ewaka kye kisinga. Okay? So ekyo kyogamba nti Maurice Kiria ali tabeera Uganda. Oyo mwana abeera Uganda naye abeera musirifu. Ne bw'abeera mu nsi tosobola kumanya. Ne kati waali. So answer yo ndowooza ogifunye bulungi nti nno oli yalibadde change nungi sacrificing learning. Okay? Naye ku baana ababiri oli bw'avaawo n'obweyinga bano ababiri, you have to write the advantages and disadvantages ku buli omu buli side ye. Kati bw'oweyinga disadvantages za Saha nyingi nnyo okusinga ezaani eza Sindi, minzaani eyo bwetyo gye nayimbako eba tebalansinga. Ate bino tetubikola mu bukyayi oba mu ki, no, tulina okutandika okulowooza as mature people, tulina okutandika okweyisa industry eno batulabe naffe nti tuli bantu ababeesinga ku birowoozo so si ku sentiments okukola decisions. Nga tugenda kumaliza, Wuma ebadde n'ekifaananyi ekisiigibwa nga nti eringa y'abawagizi b'NRM. Leero Moses Saliwa ovaayo n'endosinga still ekintu kye kimu, tebaagambye nti nno Wuma ya NRM mujongedde gistampingamu bigendererwa bya NRM bwe bityo. Nze ndowooza ataali mu tubonga naawe yayinza okwogera ekigambo ekyo. Atamanyi luyimba lwa tubonga naawe yayinza okwogera ekigambo ekyo. King Saha NRM. King Saha si wa tubonga naawe.
yabagambye ko ntawagire nale era yali ne sagala agenda mu personal life ye kuba mwenna mumanyi ne ayimiridde mu kitiibwa kyaki kyenale sindi sanyu si ayimba n'omukulu Bobi Wine nyimba mmeka singa bbiri awo ezakabiri si ye best friend wa Bobi wanji naye kakati sindi sanyu sigo waligambye nti wa opposition oba wa nuupu naye ate Bebe kuli ya supporting nzani sindi sanyu ta supporting zole yayimba tubonga naawe so n'olwekyo mbadde mbasaba ebya politics mubijjeewo kuba tebiriiwo Bobi Wine okusekendinga munne nsuubira nti tekyava ku okusekendinga nsuubira tekyava ku politics nsuubira kyali kya buyimbi nekyali wange oba bakyali kibagattawo ekyo tukireke bakyali engeriamuti oba endala tetukweka mazima ate ekyokubiri singa sindi sanyu ye yasookayo ewa Bobi nsuubira nti Bobi yali muwadde ki signature naye sindi si ye yasookayo so Ivan nina ekibuuzo kyange bw'onula ku lisiti eyo kuliko abantu basatu omulala ye Lord Bitemu is it because tomumanyi oba yes ku lisiti y'abaani president kuliko n'owokusatu kale kati yo ansa ndoza naawe ogiira lwansonga nti obuwagizi tebuli mu bantu eno bulina kuba mu bayimbi abalonzi ate abalina idea okuma kakati omugayani nze ng'omuntu bwemba simumanyi osanga kati eno gundi ejja kumuyamba okumanyika naye nga tasobola kuliidinga kubanga talina experience. Why do I say talina experience? Bwemba paka kati nga simumanyi kitegeeza yakajja mu industry experience ya 10 years wa president kati obuzibu bwe buno obubeerawo obuzibu obubeerawo buli lw'obeera nga oyagala okubeera omuntu mu kifo ekimu naawe olina okwakitinga nga omuntu mu kifo ekyo katugambe tubadde tetumumanyi naye singa yayita ku press conference n'awa reasons ze n'ayogera Olungereza n'akola ki lwaki n'aligendedde ani Morris n'aligenze direct ne bited naye ali mu kayumba kaakoze eki asirise bwekye kati oyumba sisikola ki sindi yakutte essimu ankubidde era sindi akubira abantu bonna era agenda bbala mwenna abayimbi begayiridde omuwala oyo bw'akwata essimu n'abakubira omukyalo oyo mugikwate yakazaala omwana ekyamuleeta mu ofiisi eyo tekwali kola enemies ne bwe mutaamuwe kalulu naye mukwate essimu ye mugyewo obukyayi obuteetaagisa kubanga tebulina gye mukazi watu all she wants is to be a leader and to help. Saha bwe yandikubidde ku kyo kyandibadde kitya? Saha bwe yali nkubidde era naali mbulidde amazima nga Alani kino ngenda kyogera mutabani wange yesimbawo nga taŋŋambye talina kuŋŋamba okay talina kuŋŋamba era bwe nabimanya n'ensooka muleka najja ye mwennyini oba akaluko yayita kaagala omuzadde asigala muzadde oluvannyuma nga mumaze nominations buli kimu najja gye ndi ne tutuula ne njogera naye n'ambuuza muzeeyi ekintu kyange okiraba otya namugaa ekintu kyo tekyalibadde kibi naye mutabani wange nga waakatandika okuyimba ebizibu bya industry nga tonnaba biraba soko birabemu emyaka 10. No, it's not an issue of laughing. It is reality. And I credit my son for one reason. Bwe twamala okubogera nemugaa nti nedda omanye ebintu ebyokusolvinga kati olina okuba nga obirinako 1-on-1 obiyiseemu 80%. Kakati singa omukulembeze owa president kuba abalonze akanyuga ettawulo gwe vice president gwofuuka ki gwe kubamu akafaananyi nga gwe president wa 4 years experience oba 6 years experience mu music okulembera Bebe Kulu Moses Matovu naye nga n'olulimi lwa music lwetwogera tolukola ki tolumanyi mutabani wange yaddayo bulungi
nabuuza nti kati nze manyi oli mutuufu kati how do I go about this nemugamba pull out genuinely wandika ebbaluwa eri official which is right okay so tetubesinga ku sentiments kuba nange mutabani wange agenda no ebyo bintu bya bbali so mbadde nsaba neggonjebwa lyonna eri abayimbi naddala mwe bakatutwala abakulu omuzeeyi tulekerawo kupretendingira mu bintu bino tuyambe baganda baffe ng'obudde bukyali bintu bingi nnyo bye naaliyogedde naye essaawa eno si birungi byakuteeka ku TV. Yeah, just one more. Awo wennyini mbadde nsaba oyongera okiriyalingamu. Oyogedde bulungi about the sun, research ekimu ne ku beat mu kinewunyikiza nti omumanyi. They always say politics is a dirty game whereby abeeramu ebintu bingi. Wabadde watandise okuyitawo ekiboozi nti these are diversions. Beat him ne Bebe kulu yali alese diversion ya mutabani we. So I want you to clear about that. Ate kati omaye ekigambo diversion abantu abasinga ndoza bakimanyi bumanya mu sound tebamanyi kyekitegeeza. What does diversion mean? Kiyingiriramu kitya ku muntu akimye kaadi ye ne yeesimbawo. Abantu bava mu mayumba gaabwe ne beesimbawo. So ogamba otati bitemu ne alani oba gundi diversion. It was their will. The government nali shocked okulaba mutabani wange ng'agenzeewo. But I credit him kubanga okuyimirira muvumu. Kitaawe gwe basiba balumba, gwe basiba bakola ki. Nemugamba but Alan's yanga that babatakwagala babunze babatakwagala banjaga. Nemugamba it's okay ne babakwagala basokuwa vote but you see you don't have experience. You will come out, you will end up as a bad leader because you never knew what you got into. Bebe singa bikusalawo kyamaanyi nnyo music industry akalulu kasembedde presidential debate esembedde togezezzaako kukyusa mindset y'abalala babadde basalawo edda and bw'oyogera ku brand face because King Saha we twaliyo ffenna nga bano bonna we baaliyo yagambye ebiragalala yabivaako and ye bw'atyo bw'afaanana. Time gyenviriddeyo kati eri okay because akalulu okasula mu kabox kitwala second ate tukyalina week tukyalina ennaku eziwera katono nnyo abali Sankativi katono nnyo tweyongeyo ne Afro Mobile Application kyalina omukulu exercise Bebe ku Intakula bawazwe na afeyo mu kuyimirira tuli ku NBS News amusoloberako nga musolola nga tulaba live kulwaki Bebe kula video na endosi omukyala Cindy nalekawo King Saha abandi bo basobola okuba nti basekendinga mu ddala mu abo stakeholders business era n'ayawukana ne baganda batadde ekintu kino Bobby Wine yavayo na endosinga King Saha Jose Kamya endosinga King Saha ne Bebe Cool as always unique video na endosinga Cindy tweyongere Bebe. So timing wadogera ku timing eri okay obudde bwebo ebintu byenjogerako eno message esinkinga straight mu bwongo bw'omuntu bwongo bwa buli muyimbi yenna amanyi what is important. Njogedde ku reconciliation, njogedde ku unity, njogedde ku experience, njogedde ku fact esinga obukulu nti mwebuuze lwaki ba presidents abaasooka mu Sindi ettawulo baagikanyuganga. Office y'Abaganda bange si nnyangu ekyayisa ate kukyayisa nga wajja mu bulungi Waikibenda musajja wattu era kati era abeera eyo n'asirika tomulaba nnyo kubanga abantu bali bamutaddeko olukongoolo kyosonga ate yajja mu office kola ki kulembera kulaba nti agikolera bulungi. So when there are those sentiments tetukozesa sentiments kulonda tukozesa judgment y'obwongo ne capability yaki ey'omuntu. So ekya King Saha negatives zonna ziri obvious and open to everyone. Ekya Cindy negatives ziri open to everyone. Eza Cindy zibadde ziri created mu office. Eza Saha ziri created out of office. So nkiwante ebigambo bino bisobola okugaidinga n'okuyamba abaganda bano naddala mu abayimbi bataata baffe bamama baffe abakulu abasinga nabo bakubira ku masimu enjogera nammwe ebintu bino tubijje mu kyali wange ebintu bino tubizze mu ki mwalaali. It is for the good of the industry to choose the right leaders based on abali ku plate nga bwe mbagambye the change sali gifuddeko singa era nze naleeta Morris Kiria ne musaba
unfortunately not pulling out. My intention was change. But ate Morris wavamu tekineta gisambo nina gena maso na change ne bwe manteka uchidomola. Hapana. I will stick to principles of finding the right leader. And if I weigh those two reasons and as well what they see open and clear buli omu sobola gisalasala bannamawulire mujuwa abantu buli muyimbi asobola okulaba ebintu bino byenjogeddeko mpozi n'ekirala kyenja okugamba nti waliwo ebiri obvious kati uma erina okukolagana ne gavumenti okusobola okugyayo sekita ya music. Programs za gavumenti zonna ziri written mu lulimi lwa Luzungu. Wetaga interpretation, si just kusoma booti naye interpretation omanye ebintu okutegeera kubanga bwebanga tunakola decision eyo ojja kujja otunnyonnyola ffe ng'abayimbi oluzungu olwo kyerutegeeza oluzungu lw'ebintu ebyo byonna nga bwira luli written waggulu era nnyigira nnyo aba electoral commission board okubanga tebaleetawo ebisalizo ebisimbawo okuba nabyo as qualities ebiri obvious at least nga omuntu okuba nti alina we yakoma okusoma. Yes, sikyakuba nti buli bimubesimbawo naye abesimbawo badde balina ebisaanyizo kikulu. Omuntu yenna yali akutteko ku mukazi nga obanga omusango gwali gumukutteko mu kooti talina kola ki kwesimbawo. Omuntu yenna ataatuuka mu senior 6 talina kwesimbawo kubanga oluzungu lwe twogerako oluli interpreted mu ministry ya tuli under gender luzungu lw'abantu abalwandika biri waggulu kati ate olina obi interpretinga otunnyonnyole kiki kye bateesa kati ate tukunnyonnyole mu Luganda ate otutuuse buto mu luzungu ate muwandike muzeeyo kiki kye tuteesa si bya kusoma busomi ki. So if I were okusinziira ku bakandidate bange mwenna mumanyi answer gyekola ki yegeraga Uncle Bebe Kulu wano mu Gundi owandiise n'ogamba nti twetaaga president, we need a president who can speak English for starters. Naye bonna oluzungu kyoyogedde Cindy ayimba alina okulwogera Saha ayimba alina okulwogera amayiwe n'endala ekifaananako bwe zito zaali mu luzungu bwe twali ku nomination day era yayogera mu luzungu wano obadde otegeeza kise ndoze ekyo maze okinnyonnyola nti you must be able to interpret, speak and interpret in English. Ate ng'era interpretation is based on the level of education. Okay? Twagala obukulembeze bwaffe n'abannayuganda abalaba leero baleme kulowooza nti bannange tukyali bakyalikyali bya kyapiri. Tuvuddeyo kati tuli bantu bali responsible. Let us make responsible decisions. Ne effect ya kino kyokka kye twogerako kati kigenda kuyamba n'abayimbi abavaayo bamanye nti bannange ku school amaasi oyinza okubano gwange ye president kubanga bwe siisome bajja kundaba bulala ensi ejja kundaba buki bulala bwe nanywa ebiragalalagala embeera nga nze nfaanana bulala ejja kuwonona imagi yange office gye nyinza okubanga buli muyimbi kati bayize nti bw'omala music ku myaka nga gye tuliko oyinza okuba nga otransporting odda mu business ki endala naye ekintu ekiyinza okulemesa business eyo b'omulimu ogwo ekisookera ddala image record track yo y'ebikolwa. So kino Bebe Kulu kyayise okwogera ne bannamawulire message gye nsendinga tegenda only ku balonzi abagenda okulonda Cindy ne Fina nani ne Saha. No, eno message egenda kubeera interpreted abayimbi industry etegeere nti kikulu nnyo okubeera okweyisa obulungi okubeera ne image entuufu. Bebe King Saha tugenda mutunuulira nnyo because obudde buno alese vibration yamanyi nnyo mu kalulu kano but Moses Madogo, Jose Chameleone, Bobby Wine, Eddie Kenzo naawe muli mazamanyi nnyo music ono obudde buno abaana ku benkumenyedde bonna baendosinze King Saha olowooza bo babadde bakyamu for this time.
kakati nsobola okugamba nti nno okukola ekintu ekituufu tekyetaaga abantu bangi, kyetaaga omuntu ki omu. Mu nkulakulana y'eggwanga ne mu nkulakulana ya sectors mukkirize ng'omuntu ategeera ennyo ekintu okuba nti yakiriddinga mu maaso. Omuntu omu asobola okuwabula abantu miliyoni kiba kizibu nnyo bonna okuwabula omuntu ki omu, kubanga balina amaloboozi mangi gonna gagaanye okusentalinga, naye ono alina eddoboozi limu lyangu lyakuwulira. Bw'otunuulira reasons zange ne bontuuza n'abo abantu abana ne mbabuuza nabo ne bambuuza nkiwa nti naawe kennyini bw'oli tosobola kubiitinga reasoning yange, tosobola gibiitinga because kivudde ku sentiments za Bebe Gulu. Ate saagala kwawukana nabo, tetwawukanye democracy. Jukira natandise ngamba buli muntu alina obwongo bwe ne webukoma n'entegeera ye, but wojja n'obuulira abantu abasinga baba balinze just kubabuulira, kuba weeyinga abantu beekubamu nnyo mu mitima usually. Byebimu nga bwe nkugambye okuviira ddala ku bukulembeze bwaki obw'eggwanga kijja kitwikolinga wansi. So sinawulira ddoboozi ya mwami matuufu ng'abantu tomukomitinga yaveeyo publicly. Sinaba kuwulira mayanja publicly. Ono Saha yabafunanga via videos aziyateekanga ku mitimbagano gye, mayanja n'asayininga, Suza yasayininga, Zeyimatu yasayininga, Emagere yasayininga. Uganda erina abayimbi abasukka mu 15 naye buli kalulu ka buli muyimbi ali mu uma, kubanga jjukira abayimbi bali mu associations za njawulo. Buli kalulu ka buli muyimbi ali mu uma kasitandinga iko kamu vali yako eri iko. So si kyakuba nti mwami matovu, si kyakuba nti ono abasinga bonna nayogera nabo, naye kati ku level yaffe y'okwogera situsobola kwatula bye twayogera, ate nga basuubiza era abasinga bonna tukkiriziganya out of respect. Waliwo omuntu okugwira ekiyiifuyiifu nga gw'osooseeyo n'akuwa kyoyagala ku ssaawa eyo, naye akalulu kabeera private, era nga nkusuubiza nti nno yabagwiranga nakiyiifuyiifu ate kati munange kati omuntu bw'aba agize nga yasoose naawe ogawaayo no yasoose, naye naawe bw'oddayo n'okirowoozaako oyinza okwekubamu kosanga mu liiso n'ogaa naye omanyi kati ekyo sagala kiyingirira, ekyo tukireke ku level yaffe y'abantu abakulu. Naye nga for the good of the industry nsuubira nti buli munnayuganda yenna awuliriza ebintu bino amanya nti naffe ng'abayimbi tukooye okututunuulira ng'abayaaye sekita eri awo just era bannamawulire singa Saha aba asinze nja balinda ekiwaatule era press conference nze ndigikola era naye singa aba asinze n'akola bulungi mu ttaamu eyo ekyo kyenoonya, naye singa aba akoze obubi mujja kuba mwatuzzaayo emabega emyaka emirala emeka ebiri. Industry eno twetaaga kugenda, there is a lot right now, tetulina kuddayo mabega, tetwagala kutandika ku zero. Okutatandikira ku zero nsuubira buli omu ogambye abeera n'endowooza ye n'omukisa. Saha we bamuwaamu n'ayiga. Sinaba kwogera ku mukisa. Bino ebyobukulembeze si Kubaana Sindi China gye yabisoma. Lwaki tebakwasaamu omusajja? Because naye kyayogera mu biga. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.